Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero baleetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga ey'amaanyi g'ekisajja, okubula obwagazi. Eddagala lino ligenda kuba libayamba mwenna abaami n'abakyala ng'obulwa nga tolina bwagazi mu mubiri gwo, nga tolina appetite ya musajja, naawe omwami nga amaanyi nga wanafuwa, tolina bulungi maanyi ga kisajja, oli munafu mu mubiri, naawe omukyala nga oli munafu mu mubiri. Nkwetedde ebintu bino biri 10 jasi byakulya, kolamu juice. Ebintu bino njagala obirabe bulungi, obyetegereze, obikole oba obirye oba obikole mu juice. Bigenda kuyamba okutereera kuba ekisooka bikomyawo abasirikale mu mubiri ababayamba ku nsonga ezo ez'amaanyi g'ekisajja, wamu naawe omukyala abeera anafuye nga tolina bwagazi. Bigenda kukomyawo bulungi nnyo obwagazi mu mubiri gwo bulungi. Byetegereze biri 10. Ngenda kuba ntandika obikubuulira obeere ng'obikozesa. Tutandise ne namba 10. Namba 10 tulina red wine. Wine ono mulungi nnyo wa red. Wine mulungi nnyo. Singa obeera omukozesezza akomyawo obwagazi mu mubiri bulungi nnyo, ate naawe omusajja abeera akuyamba ku nsonga zaffe ez'omu kisenge. Bw'atyo bamuyita wine naye nga wa red, mulungi nnyo, mukozese. Namba 9 garlic. Namba 9 garlic ono, garlic mulungi nnyo. Osobola okumulya ng'omuteeka mu nva, oba osobola omukolamu ka juice n'okanywa. Omwami agenda kuyamba bulungi nnyo okukomyawo abasirikale mu mubiri abo abajja okuyamba okulwanyisa ezo endwadde ezikunafuya omubiri n'oba ng'oli munafu. Naawe kennyini omukyala agenda kuyamba kubayoza bulungi mu nseke, misuwa bulungi nnyo, ayitibwa garlic, mulungi, mukozese. Namba 8 amenvu ago aga bbogoya malungi nnyo. Osaanidde buli kanaku gwe wenna omukyala oba omwami osaanye olyeyo omunwe gwa bbogoya ogwo gumu, gw'omwami naawe omukyala, mulungi nnyo. Byebyo byolina abakyala bamuteekeddwa okulya ebibayamba mu mibiri gyammwe, naawe omwami. Ebintu ebyo byembalaga birungi nnyo. Namba 7 emiyembe. Emiyembe egyo mirungi nnyo. Emiyembe nno ddagala nnyo mu mubiri gyaffe. Ekisooka, omuyembe gukomyawo abasirikale bulungi nnyo ab'omubiri abalwanyisa ezo endwadde ezibamalamu amaanyi ne munafuwa. Omuyembe mulungi nnyo. Osobola okugulya nga muto oba osobola okugulya nga gwengedde. Nja kuba mbabuulira emigaso gy'emiyembe, endwadde zeziwonya. Nja kuba mbakolerayo vidiyo nga ya miyembe gyokka kuba mirungi nnyo emiyembe egyo, tosaanye gisubwa. Ovacado. Kedo naye mulungi nnyo. Kedo osaanidde omulya. Mulungi nnyo, akomyawo abasirikale b'omu mubiri. Ku nsonga zaffe mu abaami, jjukira mukimanyi bulungi nnyo nti abasirikale bakendeera mu mubiri, obeera ojja kunafuwa amaanyi g'ekisajja. Kati kedo oyo osobola omulya ng'omuliira ku mmere, basobola omukkoleramu juice, osobola omukolamu juice, ajja kuba akuyamba bulungi nnyo. Kedo osaanidde omulya. Namba 5 waliwo chocolate ayitibwa dark chocolate. Chocolate oyo mulungi nnyo, simanyi wambadde mukimanyi, mulungi ku maanyi g'ekisajja. Gonawo omukyala tosaanye musuba oyo chocolate, akomyawo obwagazi mu mibiri. Akomyawo obwagazi bulungi nnyo mibiri gyaffe mu abakyala wamu n'abaami. Kati n'olwekyo noonya chocolate ayitibwa dark chocolate, mulungi nnyo, ajja kukolera, ajja kuyamba gwe omukyala naawe omwami okukomyawo obwagazi mu mubiri gyaffe, mulungi nnyo dark chocolate. Namba 4 watermelon. Namba 4 watermelon, abakyala mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu bye musaanye okulya byebimu byebyo. Watermelon eyo nnungi nnyo kummwe abakyala mu nsonga zaffe, mu nsonga zammwe ezo ez'amazzi, obwagazi, byebintu ebyo byemusaanye okulya kuba byo bikomyawo obwagazi mu mibiri ate ne bikomyawo n'abasirikale ab'omugaso mu mibiri gyaffe. Kati n'olwekyo watermelon tosaanye gisubwa, osaanidde ogirya buli lunaku, nnungi nnyo. Namba 3 enkomamawanga. Enkomamawanga noza mugimanyi bulungi nnyo, nayo nnungi nnyo. Ekomyawo obwagazi mu mibiri gyaffe.
abakyala wamu n'abaami. Komama wange eyo nnungi nnyo, osobola okugirya nga bw'obulabawo n'obulya n'owandula obusigo, oba osobola ogikubamu juyisi n'onywa juyisi oyo, kigenda kuba kirungi nnyo kuba komama wange nnungi. Ekomyawo obwagazi, singa oba tolina bwagazi osobola ogirya oba n'ogikolamu juyisi, ojja kuba obwagazi bufuna bulungi nnyo komama wanga. Namba 2, obusigo bw'ensujju. Obusigo bw'ensujju obwo bulungi nnyo nnyo nnyo, abaami ddala mukimanye. Bulungi nnyo nti obusigo bw'ensujju obwo singa obeera obulidde ebbanga eriwera n'obanga obulya, bugenda kukomyawo bulungi nnyo amaanyi g'ekisajja, oddemu oterere bulungi nnyo. Babuyita obusigo bw'ensujju. Obufuna bulungi nnyo n'obukala bulungi nnyo n'obusiikako n'obulya ng'obusiiseeko, bugenda kukuyamba ggwe omwami wamu naawe omukyala, osaanye naawe obulyeko. Busiikira omwami naawe olyeko. Obusigo bw'ensujju bulungi nnyo nno ku nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja. Namba emu, omulondo. Omulondo ndowooza mukumanyi bulungi nnyo. Omulondo ogwo mulungi nnyo, guyamba abaami wamu n'abakyala. Omulondo gukomyawo bulungi nnyo amaanyi g'ekisajja, mukimanyi eky'abaami. Omulondo ogwo tosaanye gusubwa, mulungi nnyo. Ekirala, gwoza bulungi nnyo mu nseke mu abakyala. Omulondo ogwo mulungi nnyo mu kwoza mu nseke, mu misuwa, gwoza bulungi nnyo mu misuwa. Singa obeera ogugezezzaako gulya oba ogunywa, osobola ogukolamu juyisi nga bw'ogulaba nabibalaga gye biri eyo wansi. Osobola ogukolamu juyisi n'onywa juyisi oyo, gugenda kwoza bulungi nnyo mu nseke. Bulungi nnyo. Naawe omwami osobola okugunywamu juyisi oba n'ogulyako mpolampola, gugenda kuyamba okukomyawo amaanyi g'ekisajja bulungi. Omulondo ogwo mulungi nnyo nnyo, singa onaba ogukozesezza, gukozese, gugenda bayamba mwenna, omwami n'omukyala. Mulungi nnyo omulondo, guzzaamu amaanyi g'ekisajja, gwoza mu nseke bulungi nnyo singa obeera onywedde juyisi waagwo. Ebyo 10 bigenda bayamba mu nsonga z'omu kisenge bulungi nnyo singa munaba mubikozesezza birungi, mubikozese bigenda bayamba. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kimbasaba mugyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.